Yesu omulungi yeebazibwe, Yesu omulungi bandiza ku Chosen Generation nga tuba tuddamu ebirooto kweno kyano ne ku topic endala okusinziira ku kigambo kya Katonda. Katusabe tutandikirewo. Omwoyo wa Mukama, omwoyo mutukuvu, tukukoowoola jangu tukulembere nga ngenda okuba nga nziramu ebirooto bino. Omwoyo w'amagezi, okumanya n'okutegeera, omwoyo w'okubikulirwa, jangu tuule mu driving seat, jangu gwe abavuga, jangu gwe ababikkula, gwe abatuwa amakulu g'ebirooto bino mu Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Jovan Joram kungenda okutandikirako olunaku olwaliro agamba praise God brother Stephen, I'm happy wanzizeemu ekirooto kyange ate nga I'm in fasting. Naloose nga waliwo avuga piki naye we reached in a place is like crossing in Kidiba naye bagamba it's not easy to cross it because it has wild animals. So when we were crossing, those animals started coming to us, but they didn't manage to kill us. We crossed and reached a certain place. We rested a bit. Kitegeeza ki help me. Now, muganda ffe yalose ekirooto nga mukiwulidde, ali mu kusaba n'okusiiba Joram ng'ali ku ppiki bamuvuga, babadde abavuga babadde bamuvuga ne batuuka ewantu nga waliwo ekidiba, ndowooza nga bwakusala naye nga waliwo ebisolo bingi. Amugamba nti awo si wangu wakusala naye badde basala ebisolo bino ne bivaayo ne byagala okubaataakinga naye bamanya nga ne basala ne bayitawo sayidi ye ne batuuka ne bawummula namu. Ekyoto kino kitegeeza ki? Kiyinza kugamba mukwano gwange, ekyoto kino kitegeeza nti waliwo embeera gy'oyitamu, ogenda okuba ng'oyita naye nga si wangu naye ogenda kumala oyitewo, si wangu naye olina okuyitawo kubanga bw'otayitawo era teri buyambi eno sayidi gy'ova. Obuyambi buli sayidi eri ky'ova olaba mwamaze okusala ne muwummula mu sayidi eri. Mukama waffe mulungi yeebazibwe. Okuwummula kuli sayidi eri ng'omaze okusala. Ate agenda okuyamba okusala ye Mukama Katonda. So si wangu kuba si bangi nti bayitawo naye weetaaga Mukama okuba ng'oyitawo mweyo embeera. Mukama Katonda era agenda gikuyisaamu weebale ku mbeera mu kusaba na kusiiba. So weekuumire mu kubeerawo kwa Mukama, sigala ng'onoonya Katonda. Gino ewalabye bino ebisolo byewalabye egyo mizimu. Egyo mizimu egy'ekiise mu magenda go. Wano wasanze akaddiba ewali ebisolo ebyo. Bitegeddewo bangi balemereddwa naye ng'ogenda kuyitawo olw'ekisa kya Katonda. Mukama agenda kukuyisaawo. So nywerera Katonda, munoonye. Mu kusaba n'okusiiba kuno kyandiba nga Mukama Katonda mwagenda okukuyisiza mu mbeera eyo. You go in the other side gy'ogenda okuba ng'owummulira. Mukama waffe mulungi yeebazibwe nnyo. Mikwano Bayibuli egamba we wrestle not against flesh and blood but against what? Tulina ab'emikwano ab'amasaza be tumegana nabo, principalities, tulina emyoyo emibi egifugira mu bwengula, tulina amaanyi, tulina abafuzi, rulers, okay? Tulina amaanyi, powers, wali amaanyi agasobola okugaana okuyita wantu nga weetaaga omukono gwa Katonda okuyisaawo. Waliwo emyoyo egikwata nga gikwata amasaza malamba, kikwata kika kyonna nga tosobola kuyitawo okujja ng'olina ow'amaanyi. Waliwo abafuzi abafuga. Mukwano gwange kitwala Katonda okuyiggiza emitinga mu mukono gw'abo abafuzi. So Mukama agenda kuyisaawo muganda wange. Okuwummula kuli sayidi eri, tekuli awo wooli. You have to cross the other side. Praise God brother. I dreamed when my mom was swimming to help a child. I said in my heart, God protect my mom. She got a baby and gave it to me. What does it mean? I will be happy when I am answered by... Okay, be blessed. Ndowooza brother. Okay. Okulatangula maama wawuga sayidi eri ajje akaana n'akaleeta n'akakukwasa atugamba God protect my mom. Ebiseera bisinga maama waffe akiikirira omwoyo omutukuvu mu birooto. Katonda gw'alabye nga bataasa wabeera omuntu Mukama gw'ayagala okuba nga ayamba naye nga Mukama Katonda ayagala okuba nga amuyamba naye ng'era still you involved. Tekikwata ku maama wo. Mukama yeebazibwe nnyo. Mukama Katonda kinooza nti alina gw'ayagala okuyamba naye nga gw'ayagala okukozesa. Omutukuvu alina gw'ayagala okujja mu bizibu naye nga ayagala kukozesa ggwe. Olaba omwana we bamaze okumuggya era bamuwadde ggwe. Kituufu kinti omwoyo omutukuvu yalokola, omwoyo omutukuvu yataasa
naye ate Omutukuvu akolagana n'abantu, takola yekka, atuula munda muffe. So kyonooza nti Mukama Katonda alina gw'ayagala okuyamba, ayagala kukozesa nnyo. So beera so watchful, beera ng'otunula ng'olaba omukisa tegukuyitako, kubanga Mukama Katonda mirimu gye mwateeka ebiseera ebisinga obugabirizi. So kyekyo mukwano gwange, obanga wadde olaba mutenda Mukama gw'aleese mu bulamu bwo nga weebuuza ate ono lwaki antawaanya, manya nti Omutukuvu yamuleese era amuleese mu bulamu bwo olw'ekigendererwa. Obeerewo muyigirize. Abantu bano Mukama baleeta mu bulamu bwaffe, sometimes bajja bali desperate. Olina okumuyigiriza, oluusi omukansolinga, mubuulira enjiri mpola. Sometimes abamu bajja balina omuliro mungi nga olina omugumiikiriza mu byonna, n'okuvuma. Abamu bajja n'okuyomba bayomba, naye ng'olina okumugumiikiriza mu byonna. Mukama waffe mulungi yeebazibwe. So beera very very careful. Juliana Nakawuki: Yesu yeebazibwe brother, ndoota nnyo ennyumba leero. Ndoota nga nsima omusingi, ate enkya ne ndoota nga ennyumba yange yawedde. Oluusi ndoota kalina. What does it mean? Mukama waffe mulungi yeebazibwe. Bane bw'obanga oli mupya ku channel eno, tuba tuddamu ebirooto, si byokka, waliwo ne topics endala kebera ku video zaffe. Obanga omaze kuba video eno, ojja kulaba videos nnyingi ze tukoze ziyigiriza ennungi ennyo, zotayinza na kusanga walala wonna. Mukama yeebazibwe nnyo. So subscribing okone kade, oselectinge ku all. Bwe tunaba taddeyo video ojja banga ofuna notification. Obanga olina ekyoto kitege mu comment. Tugezaako kyonna tusobola okudda mu bye tuba tuzzeemu. Mukama yeebazibwe nnyo. Temunyiiga banne, wali kyoto kyose kindiddwamu, temunyiiga. Just be putting the dreams in current videos. Kuba musanga ebirooto. Sister ffe yalose ekirooto ng'alaba ennyumba ye ku musingi wansi, oluusi alaba ezimbibwa, oluusi alota kalina. Ekyoto kino kitegeeza ki? Kyona okutegeera ebiseera ebisinga ennyumba ebeera gwe ennyumba ya Katonda, gwe yeekaalu ya Mukama. Kati ebiseera ebisinga buli bw'oloota ennyumba, Mukama bakulaga oluusi current situation bw'oba oyimiridde mu nsi ey'omwoyo. Okay? Bw'oba nga oli ku musingi, manya mukwano gwange kyekyo, otakuddayo ku musingi. Mukama waffe mulungi yeebazibwe. Musingi y'ani? Ye Yesu gw'oba ozimbira. Yesu gwe lwazi, Yesu gwe musingi gwe tuzimbira. Okay? Weetaaga okuba ng'ozimbibwa ku musingi, ku kigambo kya Katonda, ku Yesu. Nawe olota ennyumba yo eri ku madinisa, inaatera okuggwa obanga ewedde, ebiseera ebisinga kalina ekiikira kusitulibwa. So buli bw'oloota ekyoto kino, Mukama bakulaga oluusi current situation, embeera bwe beeyimiridde. Abalina Facebook wali oteekawo timeline, ndi mu restaurant kati. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Bw'ofuluma n'oweereza akalala, kakati ndiwa ngenze mu kyalo. So ekituufu kiri nti mbeera Mukama Katonda abakubikuli abakulaga. Kati kulota kalina kuba kusitulibwa ebiseera ebisinga, kulotangire ku musingi, Mukama bakulaga. Sometimes abamu oyinza okuba ng'olina ennyumba mu buliwo ng'oli mu kuzimba, naye n'olota ng'olaba ate ennyumba yo bagizimbye ebintu ebitategeerekeka. Manya mukwano okubeera kulumbibwa, oluusi mulaba balumbye amagenda, aba alumbye okuzza emabega okuba ng'akuba ebyo by'oli mu kuba ng'okola. Ozitagana atinge, obeerawo nga togenda maaso. Aida Sera agamba praise the Lord brother Stephen. Nze naloota boosi wange omukazi ng'ayambadde blouse yokka nga wansi tayambadde. What does it mean? Boosi ayambadde blouse yokka, wansi teri kantu. Ebiseera ebisinga oloota ng'oyambaddeko waggulu, wansi nga teri, bubeera butali butuukirivu, but most of the times butera okutambulako omwoyo gw'obwenzi, kwaka bwe bityo. Mukama waffe mulungi yeebazibwe. So beera ng'omusabira, beera ng'omuteeka mu maaso ga Katonda. Oluusi ekyoto kino kisobola okutambulirako ekiswalo, naddala omuntu nga si mulokole. Kuba omuntu atali mulokole tomusuubira kutambula mu butuukirivu na butukuvu. Tomusuubira eva abeera mu kibi, whether akimanyi oba takimanyi, kubanga ne standard tagimanyi ey'obutuukirivu. Ne bw'aba agimanyi, oluusi tabeera na conscience ya kutambula mu butuukirivu. So musabire muteeke maaso ga Katonda, ndibanga waliwo ekiswalo ekigenda okujja ku bulamu bwe, ndibanga waliwo ekiswalo
ekyagala okujja shame mu maka. Muteeke maaso ga Katonda beera ng'osaba. Bayibuli tugamba bwe tuyingiranga ekibuga tukisabire emirembe. Lwaki? Kubanga ekibuga ekyo kinabeera n'emirembe, naffe tunabeera n'emirembe. Kati Mukama wo nga talina mirembe, suubira nawe okukomawo kubanga ogenda kumalibwako emirembe. So abali mu wantu wonna nga mukola mirimu gyammwe mugisabire, musabire emirimu egyo, musabire amaka oba ng'oli housemaid, amaka beera ng'ogasabira gabeeremu emirembe, naye bw'otyo bw'ojja okulaba emirembe. Nabasumba Sharon, ndoota nnyo nga abaana nga mbawa ebikajjo ebisuse. Kijja nnyo nga ndi mu kusiiba, tugeze nga nsiibye ennaku 10 nga mbuzaayo 2 era nkiroota. Ndoota mbawa ennyingo 8 nga nsigazaayo 2. Mukama yeebazibwe. Yes, kubanga obadde ku Chosen wano nze mbagamba nti ebikajjo biri representinga kusaba na kusiiba ng'oloota ebikajjo. Kati ate bw'obiroota nga oli already mu kusaba n'okusiiba, sometimes Mukama Katonda ayinza okuba ng'akuwa instruction mu kusaba n'okusiiba okwo ng'okyakulimu, nga instruction yonna gigondera mu kusaba n'okusiiba okwo. Sometimes Mukama bakuwa kale instruction weyimiridde mu kusaba n'okusiiba. Tulina okubeera very careful. So katugeze kino kyogambye ekyokuba nga obadde wakasiiba ennaku 10, ogambye katugeze oba nga oli mu kusaba n'okusiiba kwa nnaku 10 ng'oli ku lunaku olw'omunaana ng'obuzaayo 2, ogambye oloota nga owawa ennyingo 8 ng'osigazaayo 2. Tolaba nti ennyingo 8 ze ziri ennaku 8 z'omaze ng'oli mu kusaba n'okusiiba, ziri ennaku 2 ze ziba zibulayo. Kati mubeeramu instruction mu kirooto ekyo. Maybe Mukama alina gw'ayagala obe ng'osabira. Maybe Mukama ayagala obeere ng'osabira ekkanisa mwezi ennaku 2. Maybe mwezi ennaku 2 Mukama Katonda ayagala obeeko ky'okola oba kuwaayo oba ki. So kisinziira kirooto kyonna bwe kiba kifaananye. So olina okubeera ng'opayinga so much attention ku instructions Mukama z'abakuwa mu kusaba n'okusiiba okwo. So kyekyo kibeera Mukama just akulaga kwa instructions aka instruction bwe biyimiridde mu kusaba n'okusiiba. Catherine Atheno agamba praise God Brother Stephen. I dreamt in-law eating posho and offals. What is offals? And a certain kid wanted to eat and I refused to give them. We started fighting with the kid. What does it mean? Atheno ali emmere taagala kaana kalyeko yadde. Batuuse na kwekuba lwa mmere. Mukama Katonda. Ebirooto binyuma. Anyway, Mukama Katonda akulaga nti weetaaga okuimproving engeri gy'oba nga ogabamu. Omutima gwo Mukama akulaga omutima gwo bwe guyimiridde. Akako kako. So weetaaga okulaba ng'oyongeramu ekitangaala. So Mukama akwongera ekitangaala mu ngeri gy'oba ng'oyambamu abantu abalala okuba ng'owaayo. Mu kwogera okwanga okuli plain guno gubeera mwoyo gwa bukodo gw'olina okulwanyisa. Omwoyo gw'obukodo ogulwanyisa otya? Muba oliwo ng'okwata ku by'olina n'ogabirako ku balala. Abali mu buzibu n'obayamba n'obadduukirira n'otabasabira ssala yokka. Mukama baalisa omuntu omuyala n'omuwa emmere n'olyoka omugamba katukkirize Katonda awo Yesu w'abajja kumulaba. Mukwana abantu baakoowa ebigambo. Okkiriza okutaliko bikola kuba kufu. Bayibuli ebigaana ebyo ebyokugamba omuntu ali Apostle Paul yayogera nti suppose omuntu ajja gy'oli ng'enjala emuluma oba nga talina bimala talina kyakwebikka n'omugamba nti genda Mukama Katonda akubugumye. Mukama waffe omulungi yeebazibwe, kankusabire osule nga obuguma. Kugamba obanga aduulira omuduulire talina kyakwebikka ate omugamba musabire asule nga abuguma. Ekikola ekituufu kiba kikwate ekyokwebikka kimuwe, musabire Mukama Katonda mukolere ebyekisa. So sita wange weetaaga okuba ng'otuunamu ku nsonga eno. Kisa kye abantu gye batwala babiri omulundi gumu. Kisa kye ne Zaina Nakate. Okay. Kisa kyagambye praise God Brother Stephen. Nze ndoota nnyo nga ndaba sister wange ng'afumba mulumbe. What does it mean? Sister okufumba mulumbe mukwano gwange, okyota nnyo ng'afumba mulumbe. Zino zibeera ndagaano n'amagombe. Endagaano n'amagombe. Endagaano zino zijja zitya?
zijja mu bintu bye tukola sometimes okuyita mu masabu ge tuba tugenzeemu bazadde baffe be baakola oba bino bye tukola mu nnyimba ebyokuwa byabafu covenants ze tukola. So bw'aba ng'ali mu kufumba mulumbe manye zibeera ndagaano n'amagombe, so olina okubeera ng'omusabira. Bayibuli egamba n'endagaano gye walagaana n'amagombe terinywera. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. So olina okubeera ng'omusabira muteeke mu maaso ga Katonda. Endagaano zonna zalagaana n'amagombe zonna zijjulukuke mu maaso ga Mukama. Bw'aba mulokole mugambe mubuulire ekirooto kye kitegeeza, munnyonnyole buli kintu kyonna mugambe naye tusabe, era ojja kulota ng'olaba nga avuddeyo mu nnyimba eyo ng'abisuddewo byonna by'abadde afumba ng'alinnya emmotoka. Mukama yeebazibwe nnyo. Zainabu Gift Nakate. Praise the Lord, Brother Stephen. Ndoota nnyo nga ndi mu kulya nnyama y'embizi. Y'embuzi, y'embizi. Y'embizi, what does it mean? Please help me. Staff aloota nnyo nga ali mu kulya nnyama ya mbizi. Ng'ate wuno we bamuyita Zainabu. Mukama yeebazibwe. Zainabu we bali kulokoka. Okutangula ennyama y'embizi. Embizi Bayibuli ekibalanga ekisolo ekitali kirongoofu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Waawo ebintu byonna byatukuzibwa mu ndagaano empya. So okulota ng'olya ennyama y'embizi kitambulako okutambula mu kibi, kitambulako ekibi obutali butuukirivu. So kebeera mukwano gwange nga tewaliwo obutali butuukirivu wakati wo ne Katonda. Kebeera ng'otambula mu butuukirivu n'obutukuvu. Yanga buli kimu kyonna kiri bulungi. Otherwise bw'oba ng'olaba ekintu kyonna ekitali kya Katonda ekiri mu maaso go, ekyo kiggyeewo, ojja kuba ng'olekerawo okulota ekirooto kino ekyokulya embizi. Nosooka olota ng'olya embizi nga buli kaseera you keep on falling nga toli mulokola ayimirira, nga every time ogwa, buli kaseera ogwa. Bayibuli egamba nti omuntu yenna omulokola afaanana bw'ati abanga embizi emala okunaaba n'ekola etya n'eddamu ne yeevuluga, abeera ng'embizi. Bane bageeza ku mbwa esesema ate n'erya ebiseseme byayo. So ekyoto eky'embizi most of the time kitambulako obutali butuukirivu. Bwana esibagana kulya mbizi. Embizi teyali nnongoofu mu ndagaano enkadde, ne mu ndagaano empya tugirya. Mukama yeebazibwe. So weekebere sister wange. Praise God. Help me with the meaning of dreaming while playing football. Sometimes I dream while playing with some people as in two teams. Sometimes alone in the playing ground and sometimes on the road. Mukama yeebazibwe. Sitafona oba sister wa brother aloota ekirooto nga ali mu kukuba mupiira. Olumu aloota agukuba ne ttiimu competition, this one versus eno ttiimu, olumu nga ali yekka mu kisaawe, oba agukuba atya bwagukuba bwagugoba oba bwagujagolinga. Kati ate olumu ng'ali mu kkuba atambula bw'agenda yeekubira omupiira gwe, osanga bwagugoba eri bwagukuba kitegeeza ki? Ekyoto kino ekya omupiira kisooka okutegeeza ebintu ebisukka mu kimu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Osooka otanga osamba omupiira ng'oteeba goolo, oteeba. Ekyo kiba n'amakulu ga njawulo. Oba oteeba kitegeeza you're going to accomplish your goals. Ng'oteeba goolo ng'oziteeba oteeba. Buli mu kisaawe olaba omuwankula nga naddala nga gwateeba. Mukwano gwange manya nti you're going to accomplish your goals. Now regarding kyokulota ng'omusamba naye nga toteeba, ng'otuuka ku goolo ne kipa oluusi taliiwo nga wakubye dda eri bbali. Wange empiira gye bagikwata, mukwano gwange ebiseera ebisinga Mukama aba akulaga nti weetaaga okwongeramu amaanyi mu kusaba, kubanga hindrance, omwoyo guhindalinga goolo zo. Oluusi osobola ng'osamba omupiira n'oggwamu amaanyi n'ofreezingira mu kisaawe n'oba nga tokyasobola kusamba mupiira. Mukama bakulaga nti onafuyidde ddala mu nsi ey'omwe. So ekyokusamba omupiira kiriko meaning eziwererako ddala. Then regarding kyo kubanga so olina okukebeera ku ekyo exactly
kyekibeerawo. Mukama ayinza okukozesa ekirooto kimu okutegeeza ebintu eby'enjawulo, nga ku luno olw'okiroose you are winning, n'osanga ku luno olulala ng'oloose nga towiininga, nga Mukama kirooto kye kimu kyakozesa. This time you're winning, maybe obadde mu kusaba na kusiiba, kati onafuye you see nga you're losing. So kisinziira bw'ojja ng'okirota ajja kulaba nga kikyukakyuka, maybe Mukama kikozesa nnyo. Oluusi oyinza okuba n'ekirooto kye kiri unique, Mukama kyakozesa mu bulamu bwo okulaga buli kimu kyonna bikiyimiridde, nga bw'oba onafuye olwota odda mu kyalo. Mukama yeebazibwe n'omanya nti sigamba buno kinengolabye ddala naye bw'onafuye mu nsi ey'omwoyo. Oba n'olota kawuula, olwota onywegera bantu n'ogamba ate bannange, n'ogenda okujjukira nti mutuufu onafuye mu nsi ey'omwoyo. So oluusi obeera ekirooto kyo kibeera unique, Mukama Katonda kyakozesa okulaga embeera bwe beyimiridde. Then ekyokulota nga oli mu kapiira okasamba bw'omu, nakyo era kisinziira kasamba bw'omu ekyapeninga mu kirooto ekyo mu kapiira ako kigamba mu makulu gaakyo. Ekyokasamba mu kkubo kuba kuzannyira mu bulokole, unseriousness, gw'osamba otya omupiira mu kkubo, it is even dangerous. So kyagambye nti Mukama ayinza okukozesa ekirooto kino kye kimu okwogera naawe ku mbeera ez'enjawulo, etali nti kitegeeza kino buli kaseera nti bwe kiribanedde emirembe n'emirembe. Naye kyemanyi nti kati k'otegedde kino omuntu kuva ajja kwongera okkuba ekulya buli onaakirota ng'otegeere. Akimanyi okutegeera nga bana Katonda, okutegeera ebirooto bye ebiseera ebisinga tunuulira current situation bw'eyimiridde, olabe n'ekirooto ky'ofunye, ojja kulaba nga ebirooto ebimu biri occurring kusinziira ku mbeera bwe beyimiridde. Mukama waffe mulungi yeebazibwe nnyo. So omuntu kuva ajja kwongera okukulaga buli Mukama n'akuwanga ekirooto kino, sooka weetuulemu naawe olabe. Nalukwago Kathy agamba atya: Praise God, brother. Me, I dreamed when I am at my primary school. We had gone to fetch water at the well. Then it was my turn to fetch. When I reached, I fetched mine first and I started fetching for my fellows until the water got over in the well. Kitegeeza ki? Mukono waffe yaluse nga azze mu kasomero ka primary, kati ne bagenda okukima amazzi. Bakutte endowooza obudomola ne bava ku ssomero ne bagenda ewala okukima amazzi ku luzzi. Kati n'asooka n'asendera agagenda ennambala n'asendera banne. Abuuza kitegeeza ki? Ebirooto ebyokulota ng'ozze mu kasomero ka primary most of the time kitambulako kudda mabega mukwano gwange. So ekyogenda ku luzzi okusena amazzi kiba kyakunoonya mafuta. Kyendowooza nti Mukama Katonda ayagala oyigire mu kumunoonya, osena amazzi osobole okuvaayo mu kasomero ako, then bw'onaamala okuvaayo olyoke obe ng'osobola n'okuba nga osobola okuggyayo abalala. Yesu yagamba Peetero, bw'omalanga okunywera onywezanga baganda bo, kitegeeza nti gwe olina okusooka n'onywera. Tosobola kunyweza bantu nga naawe osagaasagana, nga naawe oyogayooga ate naawe onyweza abalala, kiyinza obutaba kyangu. So gwe Mukama gw'alina okutandikirako then n'abalala. So saba nnyo Mukama Katonda akuggyeyo, saba Katonda bwe Mukama Katonda nzigyayo nsobola okuggyayo n'abalala. Musa Remy agamba Praise God, Brother Stephen, thanks for ministering to us, be blessed. Thank God, I am a dreamer and things come to pass. Okay, but 1 week back, a dream, 2 people dressed like crews, water crews, in white and black. I told them, let me take a picture with you guys. Then I was in the middle, one lady aside and one gent aside. Okay, then a lady grabbed my glasses and said, oyagala nnyo kwa galubindi, later nyambalemu. I didn't care cause we were taking pictures, but after I realized the lady had gone with my glasses, era nesifuddeyo, I was like, I will buy others. But since that day I don't dream. If I dream, I can't recall anything. I'm praying but not yet back. What can I do? I no longer see in spiritual world. Thanks. Kama family nje basibe kyoto mukiwulidde. Muganda funa erooto ekirooto nga
alina waali nabo ayagala kwekubya bifaananyi n'abantu n'agenda n'ayimiriramu beekubye ekifaananyi, omukazi sayidi eno n'omusajja sayidi eno. Kooli oyagala nnyo n'egaalubindi n'azimweggisaako awo, oli n'azitwala n'azeeyambaza ndowooza. Kati ekifaananyi bwe kyawedde oli n'agenda n'egaalubindi, oli ageze okulaba gaalubindi ze bazitudde, agamba after all nja kwegulira endala. Naye agamba okuva olwo gaalubindi bwe baazitwala mu kirooto takyalabirako ddala, takyaloota, yali aloota takyaloota. Ate bw'aba yaloose talina kyajjukira, takyalaba mu nsi ey'omwoyo. Of course amakulu g'ekyoto yagategeera kubanga olagamba okuva olwo sikyalaba, kitegeeza amakulu g'ekyoto wagakitegeera nti wawambibwa dda mu nsi ey'omwoyo, amaaso g'omwoyo gaawambibwa. Wali olaba nnyo nga buli sitaani kyonna kyakola, ogambye walabanga ebintu ne bibaawo, kitegeeza walina ekirabo ekyenjawulo ekyokuba ng'olaba mu nsi ey'omwoyo. Ekirabo ekyo kya bulabe nnyo eri sitaani. Gw'ani alaba emitego gye nga teginnabaawo, kitegeeza ogenda kuba ng'ogitegulula, ogenda kubuusa abantu nti awo waliwo omutego. Kitegeeza nti ogenda kulaba omuntu omusabire, emitego gya sitaani gyonna gya programmings byonna bife. Abantu kati sitaani tabaagalira ddala mu kkanisa, ayagala bamuzibe. Sitaani talina buzibu n'abantu bagenda ku kkanisa as long as muli bamuzibe nga n'abakulembera muzibe. Naye ekkanisa eraba yagitya, talina ky'asobola kukola kubanga baba balaba mu nsi ey'omwoyo. Era baana ba Katonda tusabe nnyo Katonda atubikkule amaaso obeere ng'osobola okulaba wala ebintu nga tebinnabaawo, oleme kusabira busabizi bintu kukyuka sitaani by'omaze kukola ki kwonoona, wabula obe ng'osobola omulabira wala bw'otyo bw'ogenda okuba ng'okuuma ebyo Katonda by'akuwadde. So sitaffe ky'olina okukola weeyawule mukwano gwange. Ebisale bisinga n'okukuba ebifaananyi muno mu birooto muno, manya nti baba kumonitalinga mu nsi ey'omwoyo. Sitaani alina abantu specifically batagetinga. Bano njagala mutegeere, Bayibuli ng'abagamba nti tumegaana mbiina musayi. Sitaani tali mu lutalo na buli muntu yenna, weewaawo buli muntu yenna alooza ku bukambwe bwa sitaani. Naye sitaani tali mu lutalo na buli muntu yenna, alina abantu bafokasingako specifically, kubanga abantu abali mu bwakabaka bwabwe kyagala kyakola. Naye abantu aba renouncing obwakabaka bwa sitaani ne bagamba ffe tubuvaamu tuyingira obwakabaka bwa Katonda, olwo lutalo lwennyini. Ekyo kitegeeza lutalo. Kati ate ne mu abo abantu bennyini aba renouncing mulimu abalirezi, mulimu abali awo leero kyatayo kyenkya nnyogoga tannyogoga. Abo sitaani nabo tabaliiko nnyo kiri awo, kyagala kyabakola. Manya awo kyenjagala kyenja okukola. Naye bano abategedde nti tulina amaanyi n'obuyinza, bano abategedde nti omwoyo gwe gwetaaga kwambala amaanyi, banabira mu kusaba n'okusiba, banoonya Mukama, bambala amaanyi n'obuyinza, abalaba mu nsi ey'omwoyo. Abantu abo ne bw'obeera ggwe ng'olina abalabe b'abantu abo b'oba batya, bano abalala batamanyi pulaani zo oba tobaliiko. Naye abantu abo sitaani abateera abalwanyisa nnyo, era anoonya opportunity yonna okulaba ng'azikiriza. So mukwano gwange ekyabo kyo kijja kuddizibwa. Bayibuli egamba mu Yokaana 10:10 sitaani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Naye Yesu yagamba nze najja mube n'obulamu and life in abundance. In abundance, not only life but in abundance. Bwe bali ku sayidi ya Katonda. Sitaani mubbi, sitaani muyaaye, n'ekirabo kyo kijja kuddizibwa. Kyolina okulayingira mu kusaba n'okusiiba, onoonye Katonda, osabire ekyo kyokka, tosabira bugagga, tosabira ki, ofokasingeko kirabo kyo kikuddizibwe mukwano gwange. Tewali kintu kyonna sitaani ky'atatwala kitasobola kudda. Sitaani muyaaye, kijja kudda naye weeyawuleko. Like probably ng'ennaku 7 zandibadde nnungi okweyawula. Ennaku 7 osabe. You can fast 4 and 3, 4, 12 and 3 dry if you can, but obanga tekisobose ososiba 12 hours for 7 days n'obanga osaba for restoration. Mukama Katonda restoringa amaaso go ag'omwoyo, nga bulwana olutale ejjemye ejjakola ki, ejjatwala, ejjaziba amaaso g'omwoyo. Bangi nnyo baloota ebirooto ne babyerabira, nga ate wali oloota bulungi ebintu nga obitegeera, nga ne Mukama kyayogera okitegeera bulungi nga sister Afon, naye nga mutuufu mu nsi ey'omwoyo walwanyisibwa. Kati nga tolina kyolaba, bbanga ligenze, bbanga lyomala nga tolaba mukwano gwange, muzibe asobola okugwa mu kinnya. Disadvantage ey'obutalaba consequences za ddaya. Era asigala y'omu ono, ekyo tekiddako ndabira kya sister ffe era Remy agamba bw'ati, ndoza kino si kirooto,
agamba another request please, some of us tukyali ku kyeyo. Okay, tuli ku kyeyo. We haven't got a chance to go to Mutundwe to learn how to fight spiritual warfare. Kindly requesting if you can teach us when fighting which demons zetunywesa omusaayi, zetuwa zetukasitinga mu nsenyi enkalu, zetutema okwokya, zetwokya, zetugoba igi poverty fire, n'ezokutula kwokya biki. Ekyo kiri nti teaching za Omutundwe zonna ziri online, zonna almost services zaabwe zonna zibakola, and most powerful services zonna kweziri ku online. So kakati ne bwe nagamba nkole video okuyigiriza, of course nsobola gikola, naye teaching zonna kweziri ku online okwo. Oba oyagala okuyiga okulwana olutalo, kuliko teachings eziwerako ndowooza ne 10. Tekamu just spiritual warfare by Pastor Tom Mugerwa oba Mutundwe Christian Fellowship, ojja kulabanga video bweziri zikwatagana ku lutalo. But bw'oba oyagala kuyiga buli kimu kyonna, you learn daily, era mu kusaba era owulira zirwa zibawa fire, ziba zibanywesa omusaayi. Ebyokulwanyisa tulina bingi ng'abaana ba Katonda, tulina bingi ng'abaana ba Katonda. Okay, nja kukola video kale ekwata ku byokulwanyisa, twongere okuba nga tuyiga. Nina kola da video ekwata ku spiritual warfare, so ginoonya okulwana olutalo oba spiritual warfare by Brother Steve, nakola like part 1 and part 2 I guess. Naye nga tujja kwongera okuba nga tuyiga, naye nga gundi teaching za Mutundwe zonna ziri ku online kweziri, so zinoonya n'oziraba noba ng'oyiga. Bw'oba nga tosobodde like ku identifyinga, osobola okwekuumira ku programs eziri current, zonna ziyigiriza. Like bw'omusaba awulira ku makya, ebeera yakusaba ebeerako ku makya ennyo, ebeerako ku YouTube ennaku zino. Emabegako eri yali tebeerako ku YouTube, ne kati ebeerako ku YouTube ku makya, so ogifuna ku makya. Bw'oba tuze ku makya wonna ogisangirako era ebeerako YouTube, tebijjaako, bibeerako. But nja kukola ka video ak'ebyokulwanyisa. Esther Namugwanya. Yesebazibe nnyo Brother Steve Nandoota nga mama wange akomyewo ewa dadi wange, kyokka bayawukana dda kati emyaka 25, ate nga mama mufumbo gy'ali. God bless you. Okay, Safi yalute ekikoto nga mukiwulidde. Mama akomyewo ewaka, bayawukanidde emyaka 25 emabega, akomyewo ewa dadi. Mukama Katonda, essanyu eryo. Buli muntu yenna abeera ayagala nnyo maama we, abeere ng'abeera ne dadi we si nsonga. Wayise emyaka emeka? Oba oyagala nnyo okulaba maama ne taata nga bali wamu, kyakulaba nga baawukanye n'akamu, era lusala ya buli muntu yenna agambye kale singa I wish. Naye ekituufu kiri nti kyoto kye nkitegeeza nti waliwo ekintu ekigenda okuba nga kibaddizibwa. Sitaani kyali yanyaga Malono nesaalire nti muzeeyi maama naye wayinza okuba nga Mukama kyali mu kwesitowalinga okuba nga akomyawo eri obulamu bwo nga sitaani yali yakitwala kumala ebbanga ddene. So simanyi exactly sitaani kye yali yatwala, naye Mukama Katonda akompasetinga, Mukama Katonda akikomyawo. Saba Katonda resitowalinga embeera. Kale kyendowooza ekyo. Ni omulala Kemirembe Keren. Praise God. Pastor Musumba, nze naloose nga nsazeeko omwana wange omutwe naye ate nga ndaba nga mulamu, omutwe nga mulamu, era ne ndoota nga ndaba waliwo omuntu amutadde mu ntamu ku kyoto, era nga mulimu omuliro mungi nnyo ng'atokota naye nga ndaba nga mulamu live. Musumba kitegeeza ki? Mukama waffe bulungi yeebazibwe nnyo. Omwana yali mu ntamu atokota, bamufumba ssupu kyokka mulamu.
talajana nako yadde Mukama Katonda. Now ebirooto bino ebirimu okutokyalinga abaana most of the times kasita oloota nga ebintu ebifaanana bwe bityo osazeeko omwana omutwe kebera nga oba olina history ya abortion yonna obanga olina wali gyemu ku lubuto n'otekirooto ekifaananako oba ekiti mukwano gwe Mukama baakujjukiza ekyo abagamba ekyo tekinnaba kuvaawo mu maaso ge. Mukama yeebazibwe nga bwe nabagamba nti ebiseera ebisinga waliwo ebintu bye twenenya maaso ga Katonda omanyi n'okwenenya kw'ennaku zino nakwo engeri gye wataliwo nnyo bantu babuulira ku kibi kutuuka kuwulira bulumi kwenenya bulungi osanga omuntu yeenenya ng'alinga aduulira Katonda Mukama asaasira anabba anatta anayenda anakola ki naye nga mutuufu ne ku mutima gwe tekuli yadde obulumi tekuli yadde guilty tekuli yadde kintu kyonna yeenenyeza alinga ayogerako ebyogeri ebyo tebibalibwa maaso ga Katonda. So okwenenya kuva ku mutima okwenenya oba owulira obulumi okwenenya tukuba yutaani n'oleka amakubo g'amabi okwenenya kuba kwejjusa kulw'ekintu kye wakola kye bayita okwenenya. So kubanga wajjamuko ku lubuto n'otekirooto ekifaananako oba ekiti mukwano gwange okwenenya kw'okujjamu olubuto kuba kwakaabirira Katonda kubanga kuliko omusaayi guba gwayiika. So gwe omusaayi gubeera gwogera maaso ga Katonda ng'ogwa Aberi gwali gukaayana banzitira bwereere Mukama Katonda gw'olaba gw'osala omusaayi guba gululuma Bayibuli nga omusaayi gwa Aberi gubeera gululuma maaso ga Katonda ogwa Yesu gwo gwogera kusonyiwa gwogera masi basonyiwe tebamanyi kye bakola. So kebera mu eri eyo nga tewaliwo history efaanana bwetyo Sister Karen. Nakyala ekyoto kino kitambulirako endagaano z'obusamize olaba omwana wo bamutadde mu kyoto bamufumba kyoto ekyaka n'omuliro kyokka mulamu Mukama waffe bulungi yeebazibwe abantu bamusalako omutwe ate bamutadde mu byoto ezo zibeera ndagaano za Sitaani. So omwana ono obeera ng'omusabira weeyawuleko ennaku ogambe okiroota nnyo the fact that okiroota nnyo Mukama alina kyayogera z'okuba nga aliko ebyoto bya Sitaani bimutambulirako. So omwana ono mutege maaso ga Katonda naddala mu abagendako mu masabo oluusi olubuto walununya mpaka mu ssabo wagenda mu masabo oli lubuto omwana ono omutwalako mu masabo biki ebyo byonna. So ng'aliko ebintu bya Sitaani aliko endogono za Sitaani. So kati weeyawuleko ng'ennaku 7 mu maaso ga Katonda ku lw'omwana wo ono ekintu kiri consistent. So olina okuba nga nawe obeera serious kusingako bw'oli awo. So weeyawuleko onoonye Mukama mubuuze Mukama Katonda kiki bw'oba nga tolina ky'olaba Mukama Katonda ajja kubikula exactly but this is kyetaaga immediate action todda okulinda. Nabasumba Sharon agamba Praise God Brother Stephen, nze naloose omusajja nga atwala ku nnyanja mbu nga tugenda tulwani nga tuyita kungulu ku nnyanja nga kuliko ekkubo nga si buli omuntu aliraba. Niŋŋenda ye n'alwana n'omukazi ne mpulira ng'omukazi ayomba agamba mbu twawamba wano wonna kati waffe baawamba wano wonna kati waabwe. Mukama yeebazibwe nnyo. Naye ebiseera ebisinga ennyanja ekiikirira bizibu nze nga nkyogera wano emirundi mingi ennyanja ekiikirira bizibu kakati ate bakuyita ogenda okulwana ate ogaanye ogenda okulwana ku nnyanja kuliko ekkubo manyi Musa ne Mukama yamukubira ekkubo mu nnyanja wakati ne bayitamu ne basomoka. Ebizibu byali bingi nga bagenda kubatta Falaawo ng'asindise buli kintu kyonna naye ekkubo eryo Mukama lye yakola ate mwe yazikiririza Falaawo kubanga teryali lya buli muntu yenna lyali ly'abaana ba Isirayiri bokka Musa n'abaana be Musa ne baganda be bokka baali balina okuyitako abaana ba Isirayiri teryali lya Falaawo. Kakati mukwano gwakwe olina okugenda ku lutalo olwane waliwo ebintu bye Sitaani bye yatwala. Bulidde omukazi ng'akuwa ne information agamba wano waffe twawambawo. Kuwambawo tekitegeeza nti wawe, kuwambawo kitegeeza nti tewaali wawe naye yekola ki yawambawo. Kati waliwo ebintu bye Sitaani bye yawamba oba oli awo biyinza okuvaako n'ebizibu by'oyitamu naye kati bw'oba nga tolwana lutalo oba ng'ogaanye okulwana ogenda bifuna otya. So oyo akulembera ye Mwoyo Mutukuvu akulembera amaanyi ga Katonda. Kati mukwano gwange Mwoyo Mutukuvu takola yekka tukolagana naye mugende mulwane babiri omukazi mumukubire eddala omuseseme buli kantu ko konna ke yatwala
buli kye wawamba kikuddizibwe. Byeyawamba byonna tebyali byeyawamba biwambi. So lwana olutalo mukwano gwe, va mu kwebuzaabuza, va mu kwebuzaabuza, lwana olutalo. Ono bamuyise Vaali agamba ati praise God naloose nga ndaba ssenga wange aŋŋamba nti okimanyi oyinza obutaddamu kuzaala? Ne mubuuza nti lwakuba nti nkuze? N'agamba nedda, just lwakuba nti contract eyasooka tewafunamu, neeno tofunyeemu. Ne mugamba nti anti omulimu gwe ŋŋenda okufuna mu mwaka gumu nga nzaala bwe nkola. Mubuuliwo nina abaana 2, omulenzi n'omuwala, ate ndi single mother, naye ntobye n'ensi okukoza abaana bange. Ndi Abu Dhabi naye emirimu gintawaanya. Mukama yeebazibwe. Oli Abu Dhabi emirimu gikutawaanya, single mother. Mukama Katonda akuyambe sister waffe, akuyambe akubire ekkubo, akutikula omugugu, emirimu gyagitereeze, olabe ekitiibwa kya Katonda mu linnya erya Yesu. Ekituufu kiri nti emirimu okuba nga gikutawaanya waliwo amaanyi agakulwanyisa mukwano gwange. Waliwo amaanyi agakulwanyisa. Contract esooka tewafunamu, n'eyokubiri tewafunyeemu. Tujja genda okulaba ne mubuuliwo nga ebbanga lyonna ly'okoze ng'ogenda okulaba results tezivaayo bulungi, ng'era bugambye nti emirimu gikutawaanya. Lutalo. Era Mukama Katonda alwesitowalinga akuyambe mukwano gwange. Now regarding ekya ssenga ono ojja kwongera okubuuza Mukama ekyandibanga wandibanga waliwo obuzibu obuva sayidi eyo, probably emyoyo gy'ekika oba oliawo abalogo, olwanyisa eddogo, wansi emyoyo gye kijja kikukola ki? Egiviirako ensibuko y'ebizibu bino byonna. And olaba gyagala kukwesitingira budde okome kwabo abaana, ate era olaba nga ate n'emirimu nagyo gya kukola ki? Gyakuba nga gya kusumbuwa busumbi, just wasting your time. Beera awo wano wali, okay? Obudde butambule bukuyiteko. So weetaaga Katonda okuba nga lwesitowalinga buli kintu kyonna, alwane entalo zo akuwanguze. Ne kati olina okugolokoka nno, omanyi waliwo embeera gy'obeeramu ng'omuntu ng'otolina kwebaka, ng'olina kubeera ng'okoola Mukama buli kaseera, olina kubeera ng'olwana olutalo, tolina kukoowa mukwano gwange. Bayibuli ng'egamba abajjukiza ba Mukama tebakoowa. Manyi abamu mulina emikwano, olina emikwano gyo, manyi abantu mu nsi tetufaanagana, kinjagala obagamba, mu nsi tetufaanagana. Wali abaana b'abagagga, wali abaana b'abapulezidenti, wali abaana b'abakabaka. Naye ne bw'atakola kintu kyonna, koza ava mu obwakabaka omukavalinga. Mu nsi muno mulimu bakabaka. Kati gwe oyinza oba n'emikwano gyo nga bali bulungi, n'olowooza nti oli bulungi by association. Kumbe gwe stage gy'olimu yakubanga gwe asoose mu kika. Oyinza osanga omuntu nga yalinga ku phase 3, jjajja ali mugagga, taata mugagga, kakati naye mugagga by default. Kakati gwe gwasoose gwalina okusamba oluggi, kakati nga weebaka ng'oli olaba yeebase nga naye weebaka. Mukama waffe bulungi yeebazibwe, gwalina okusasa omutango. So banakyuzi ni bw'oba olaba nga mu butuufu gwasoose wammwe, nga buli ddala lyonna lyotukako olinga almost gwasoose, lwana nnyo mukwano gwange. Oluusi oyinza okulaba nga ate bamwe bali bulungi naye nga gwe toli, lwana nnyo. Endibanga ebizibu biddira eno owo, lwana nnyo. So sitaffe lwana olutalo, ogenda kuwangula. Mukama Katonda agenda kukuyamba okubeererawo. Buli kibadde kiri emyaka gyo gyonna Mukama agenda kukirestoweringa, gonna nasitowalinga embeera yonna, naye nga lwana olutalo. Bw'onaatandika okulwana, Mukama ajja kwongera okubikkulira. Mukama Katonda ayagala nnyo okuba nga alwana olutalo nga bwakubikkulira, kuba kikuyamba obulamu bwo bwonna. Kunyweza enkolagana ne Katonda n'okuba ng'otegeera ebintu ebyapeninga mu nsi ey'omwoyo. Saba Katonda buli ky'oyagala kyonna kisabe Mukama. Tofaayo, si nsonga omaze ebbanga ki mu Abu Dhabi,
buli ky'oyagala kyonna kisabe Mukama Katonda. Oyagala obufumbo obusabe Mukama, totunuulira byonna bikadde. Mukama agenda kukola ekigambo ekijja. Buli ky'oyagala kyonna kisabe Mukama. Mukama kino kyo nkikooye. Mukama akyusa amaanyi, akyusa ennyanja Bibesi. Baganda bwe baali bulungi naye nga ye tali bulungi, ne Mukama Katonda n'amusitula n'amuggyayo n'asinga, n'abeera wanjawulo nnyo okusingira ddala baganda be. So Mukama Katonda ekyakikolera ddala, ne Jabesi akabira Mukama, neekabirira Mukama mukwano gwange agenda kukuyamba. Atuhaire Caroline, praise God brother, naloota nga ndi ku ssomero lya primary naye nga kuliko university, naakakiroota emirundi 2. Mukama akuwe omukisa. Essomero lya primary oba nga si lyewasomerako oba lyewasomerako ebyo byawukana, but most of the times nga bwe ntera background kuloota ngoze ku primary kubeera kudda mabega, wabula ate kisobola okubeera ekyenjawulo nga Mukama Katonda ayagala otulo oyigirizibwe. Kati nga lino lyewaloota nga liliko ne university oba nga si lyewasomerako, Mukama Katonda ayinza okuba nga bwa mukwano gwange weetaaga okutula wansi oyigirizibwe, bw'otyo bw'ogenda okuba nga okula mu nsi ey'omwoyo. University batikkira omuntu amaze okuyita mu misomo, atikkirwa ku university. So Mukama Katonda ayagala otula wansi oyigirizibwe, tosagaasagana, beera ng'osoma ekigambo kya Katonda, beera ng'oyiga, beera ng'okola notice ng'osoma, bw'otyo bw'ogenda okuba ng'oyongera okuba ng'otegeera Katonda n'okuba ng'okula mu nsi ey'omwoyo. But kano akasomero ke wasomerako primary oba nga koddako, and n'ekyoto kino kidependinga how far did you go in school, wasoma kyenkana ki. So okuba ng'oloota ssomero lya primary nga ne primary yennyini togirinnyanganamu, nga tewasoma. Kati osoma oli mu primary, tugambe nti okuloota ng'oli mu primary kitegeeza kyakudda mabega. Nedda, tekitegeeza nti kiba kyakudda mabega, kubanga oba tewagituukanamu. Mukama yeebazibwe. So bw'akaba ng'asikagala akasomero ke wasomerako kano akedda nga ssomero ddala ng'olaba liko ne university, Mukama Katonda bagamba tula obeere wansi, tula wansi obeere ng'oyigirizibwa, bw'otyo bw'ogenda okuba nga okula mu mwoyo, bw'otyo bw'ogenda okuba nga okula mu buli kintu kyonna. Nakuba kye mulina okutegeera, okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda. Kutukkiriza ekigambo kya Katonda kitegeeza olina okuba ng'okimanyi, olina okuba nga ekigambo kya Katonda okikola ki, okimanyi. Kyova olaba olokoka si kirungi kwekumira mu kkanisa za kitwale, kirungi okubeera mu kkanisa n'ebeeramu abantu 5 naye nga bayigiriza ekigambo, okusinga ogenda mu kkanisa erimu abantu 5,000 naye nga mu butuufu tolina ky'otegeera ku Katonda. Waliwo ekkanisa zosobola okubeeramu n'ogibeeramu emyaka 2 naye n'obanga kugamba ng'olinga eyalokose ekiro ekyo nga tolina ky'omanyi yadde ku kigambo kya Katonda. Tebeemphasize nga kusoma Bayibuli, ekigambo kyennyini mu kkanisa mulimu bintu byansi byokka bye basomesa. Kati gw'oba ogenda kukula otya mu nsi ey'omwoyo? Buli mulokole yenna kimukakatako okuba ng'ategeera ekigambo kya Katonda, si musumba saani. Buli mulokole yenna olina okuba ng'omanyi Bayibuli. Nansubuga Mercy, praise God brother Stephen, help me naloose nga ndi mu kifo kiringa ekiyumba nga kiringa ekisaawe nga kinene nga tulimu abantu bangi, abaana, abaami, abakyala, naye ne wajja omukazi, ndowooza omukazi n'agamba mungoberere, naye ne nkwata omwana omu ku mukono ne tumugoberera, n'atuyisa ebbali, naye ne bamulaba abajaasi abalala ababadde bakuuma ne bamukuba essasi n'afa. Awo ffe ne tudda munda, bambi kitegeeza ki? Now ekyokubeera nga muli mu kifo kimu nga mulinga bali mu kisaawe nga mukwatiddwa, bwe kiba nga kyabadde kya bubi ng'ono yabadde agezaako okubata olusamanya nti mukwano gwange waliwo obusibe, naye ate ekyoto kino kiraga nti n'akulembera okujja mu busibe naye alinga atalina nnyo lugendo, bamukubye amasasi ne bamutta. Okay, so kyandowooza nti kiraga nti weetaaga okuba nga mukwano gwange olwana olutalo olw'okuva mu busibe obwo. Olaba nga babakwatidde mu kiyumba, mulinga bali mu kiyumba ekimu. Bwe muba nga muudu y'omu kiyumba ekyo mwabadde nga basibe, mwabadde nga abakwatiddwa mu kifo kubanga kuliko n'abakuumi eno wabweru,
manya mukwano bubeera busibe nga buliko n'emizimu egikuuma, teri kutoloka teri atoloka. Baba bakwatidde mu busibe kitegeeza tewaba ddembe. Mukama waffe omulungi bazibe eddembe liri mu Yesu, kitegeeza awo tewali ddembe yadde, emizimu gye giba gibakwatidde awo mu kifo. Wabula muba nga muwadde mukwatiddwa kyabadde kifo kiriiso nga like refugee nga babakuuma, walimu okubawo akabi akabatuukako kati ng'ono yabadde abatolosa, yabadde abajja mu kifo ekiri seefu nga ayagala batwala mu birala. Oyo eyattiddwa gwamusinze adde agezaako okubatolosa. Wabula ate bwe nga kyabadde kifo kizibu nga babakwatiddemu nga mulinga basibe nga muli bangi, nga si kifo kirungi kyemwabaddemu nti temwekweseemu, engeri gye babataddemu babakwatiddemu kubanga muli basibe mu kifo ekyo nga si kirungi. Nti mukwano gwe weetaaga okuba nga osumuluddwa, weetaaga okuba nga olwana olutalo, waliwo okukwatibwa, waliwo omwoyo gwo gwawambibwa, ate si gwe gwokka n'emirala bangi giwambiddwa mu kifo ekyo. Kati omwoyo gwe guba guwambiddwa mukwano gwange, lowooza tewaba lugenda magenda, tewaba eyo gye baba bakukwatidde gy'oba oli, bintu byonna bikolebwa mu nsi ya mwoyo. Ky'olina okukola bwe kuba nga olwana olutalo naye nga yabadde abakulembera ye tajja sobola kuyisaawo, gwe nga gwe weekulembere n'olutalo ggyeyo omwoyo gwo, balina gye gwakwatibwa. Naye bwe nkugambye ekiba nga kyabadde nti babadde babakuuma okuba nga tewabaawo ajja okubakwatako, nga kyadde kifo kirungi, kiba kikyukamu, beera bukuumi bwa Katonda, beera bukuumi bwa Mukama. Naye bwe nga kyabadde kifo nga mu butuufu busibe bwennyini, nga tewali mirembe, kifo nga muli ku bunkenke, temuliimu kwagala, towuliramu ssanyu yadde mu kifo ekyo mwabadde, manya mukwano gwange omwoyo gwo gwakwatibwa, gwawambibwa. Weetaaga okuba nga oyingira mu kusaba n'okusiiba kubanga olwana olutalo, okuba nga onunula omwoyo emyoyo yonna gye yakwatibwa kubanga evaayo. Praise God, Brother Stephen Naluse Pastor gye ntera okusabira ng'afudde. Naye twabadde tuli mu kukungubaga ng'abamu beebase kubanga bwabadde bwa kiro, nga pastor bamugalamizza awo, nagenze okulaba nga anyeenya omugulu, ne mbagamba nti kirabika azuukidde. Twagenze okulaba ng'atuula, ne twewuunya. Awo ne ndaba abasajja babiri nga bamutooza, ne batandika okumuwa ekyokunywa n'okumuliisa paani, kitegeeza ki brother? Nze Prosi Nalukenge. Musumba yafudde n'azuukira, Nalukenge eka yabadde atunula, abalala bonna nga bali mu tulo beebase, eyamulabye ng'anyeenya omugulu. Mukama yeebazibwe. Ebirooto bino, olota omuntu ng'afudde, ebiseera ebisinga mukwano gwange emyoyo gy'okufa giba girumbye, emyoyo gy'okufa. Kati Mukama gwe gwalaze gwaba alina okuyimirira. Bane bwe mundootanga nga nfudde tojja kuŋŋamba Stephen nakuloose ng'ofudde, oyinza okulwawo okuntuukako nga natemye edda. Awo wennyini amaanyi n'obuyinza byaggwebwa ng'omwana wa Katonda, wennyini olina okusalizaamu, n'osumulula n'osandalabaya, n'olinyirira amagombe gonna n'ogakasuka eri Yesu abisunze emagombe n'okufa, n'abikwasa ekkanisa gwe yenze, teri mulala. So otomutenda ng'afudde, osooka kusazanga mu ndagaano ezo z'emagombe, osooka kulwananga n'amagombe ago n'ogaggalira n'omuggyayo, n'olangirira obulamu after. Tumala okujja mu tulangirira ekigambo kya Katonda kyayogera naffe tulangirira obulamu. So kyendowooza nti waliwo omwoyo, waliwo ataaka okuva omubi, waliwo ataaka. So kati beera ng'osaba Katonda wano olutalo eri omusumba ono sazeemu amagombe n'okufa, gwe wekka gw'obadde otunula, abalala bonna beebase, tewalina omu alaba kigenda mu maaso mu nsi yammwe, abalala bonna beebase bali mu tulo, gw'abadde atunula wekka. So yimirira obe ng'osazaamu endagaano zo, n'osazaamu endagaano z'amagombe n'okufa, emyoyo gy'okufa egyagala okupasulinga omusumba wo, musabire azuukire anyeenye omugulu. Waliwo amaanyi ga Katonda agenda okulabisibwa ku buweereza buno, waliwo Katonda kyagenda okukola. Katonda kyagenda okukola. Laazaalo bwe yamala okuzuukira, waliwo obujulizi ne butambula wonna. Ky'omulaba ekyabadde apulaninze okukola, it's going to turn out to be good. Kigenda kutandika okuba nga kirungi, and mugenda kulaba ekitiibwa kya Katonda ku kkanisa eno, mugenda kulaba amaanyi ga Mukama. Musabire, muteeke mu ssaala,
abasajja babiri balabye bamutuuza bali nabagambye nakola video ekwatagana ku nnaku number 2 representing witness and testimonies kama family nje bazibe so bana abasajja babiri it's a testimony kyakugambye nti waliwo Katonda kyagenda okukola bagenda bira obujulizi mu kanisa eno genda kukolera obujulizi bwa Katonda ogenda kula ekitiibwa kya Katonda kigenda kulabisibwa. These are witnesses, it's for the testimony. Mukama yebazibe nnyo suba muteeke mu maaso ga Katonda musabire. Namirimu Viola, Brother Stephen we bali kuweereza Yesu. Naloose nga ndaba tuli mu mpaka za kudduka emisinde naye nze nadduse n'empangula bonna ne basoose. Ekirala ekyasoose okudduka abantu bonna n'obasooka mu race bonna n'obasooka kiba kirooto kino kiraga buwanguzi kubanga asooka yawangula omudaali akulembedde gwe bawa gold medal kitegeeza kiba kya buwanguzi ate wali obuwanguzi kugirako ebintu ebirala byonna so mukwano gwange keepinga ng'otambula olugendo keepinga ng'olunning a race ogenda kulaba kisa kya Katonda ogenda kulaba obuwanguzi. Bayibuli egamba tewali atanula kudduka misinde n'atuula mabega wayite kuyingira bwakabaka bwa Katonda. So kitegeeza nti bw'oba ofubutuka totuula mabega dda mu maaso. Ogambye ekirala nazzeemu ne ndoota nga taata w'abaana bange ng'atambula mu katawuni k'oku kyalo naye nga yeesibye ettawero baasi ate nga waggulu ayambadde ekkooti. Mukama Katonda tebeerezamu omuntu ng'ali mu kkooti nga yeesibye ettawero. Twayawukana emyaka 3 emabega era yawasa dda alina abakyala 2 n'abaana ate nze ndi Saudi kati myaka 3. Mwayawukana dda myaka 3 emabega ate nawe oli mu Saudi emyaka 3 kitegeeza Saudi oba yabawula wali wakajja oba mwayawukana buli omu n'akwata kagenda osibire Saudi. Mukama yebazibe. Mukama Katonda akulaga omwami no bw'ayimiridde okwesiba tawulo wansi kiraga obutali butuukirivu probably omwoyo gw'obwenzi ogumuli kwongera omulaba w'abakyala 2 omutamumala wa tawulo. Mukama yebazibe nnyo. So beera ng'omusabira ajja kubuuza ate nsabira waaki kuba Yesu amwagala. Yesu agala alokoke beera ng'omusabira mutege maaso ga Katonda. Mukama takulaga bwerere just like that. Beera ng'omusabira mutege maaso ga Katonda musabira Mukama Katonda amulokola mukwateko amukyusa mugye mu nsi gy'ali kuba Yesu amwagala ayagala alokoka ayagala ayingire obwakabaka bwa Katonda mugye mu bwenzi. Beera ng'omuteeka maaso ga Katonda. Nantume Edith. Praise God Brother Stephen. 3 days back naloota pusi nga enkozeeko attack. Bwe nazuukuka ne nnoonya vidiyo yo eya cats. Bwe namaze okumanya amakulu ne nnyingira mu kusiiba naye nazzeemu okuloota nga ngenze mu nnimiro ewaffe nga mulimu ebikajjo nga byonna birabika bulungi. Ne nnondako kimu ne nkimenya mu pieces 3. Bwe nabadde maze okumenya ebikajjo ne ndaba pusi wabbali n'engikasukira piisi emu ey'ekikajjo naye simanyi kikajjo kye gyagajje. Amaanyi ne gakuba pusi omutwe ne gwatika. Then I saw in my heart then I say in my heart ngenda kufa nenva mu nnimiro nga situnudde mabega. Okay, now I'm going to fast and pray for 3 days. May God bless you Brother Stephen. Nawe ko omukisa Mukama. Kati gwe bannanga balota posi nodda mu kutunula obutunuzi gweddaawo. Mukama yebazibe. Gweddaawo otunule weewuunye lwaki posi teva mu birooto byo nga naye kwewuunya lwaki toyingira mu kusaba n'okusiiba n'ogiwangula. Nawe kino kinnyonnyola amaanyi agali mu kusaba n'okusiiba nga bwe nabagambye nti obanga olwedde oli mu kusaba n'okusiiba n'oota ebikajjo zibera instructions
sisaffe yakitegedde dda zino nnaku 3 za kusaba na kusiiba. Gano amaanyi agali mu bikajja, amaanyi agali mu kusaba n'okusiiba gagenda okukurashinga omutwe gwa pusi eno. Mukama waffe mulungi yeebazibwe. Ate pusi kasita ogikurashinga omutwe eba tekyalina bulamu. Pusi kyekimu ku bisolo ebirwa okufa. Pusi osobola ogisanga ebyenda biri bweru ssebo nga bagitomedde naye nga ssebo ekyatunula ng'ekyalimu obulamu. Naye omutwe gwayo bwe gukurashingibwa eba tekyalina bulamu munda mu yo. Mukama yeebazibwe nnyo. So ogenda kulaba amaanyi ga Katonda mu kusaba n'okusiiba kuno omutwe gwa pusi eno gugenda kukurashingibwa. Ettoko lyonna eryakolebwa olwamu ligenda kuba nga likurashingibwa mu linnya erya Yesu. Teweerabira pusi teba pusi, kabeera just kabonero naye gibeera mizimu. Gibeera mizimu egiba gisindikiddwa eri obulamu bwo. N'ennaku 3 zino namba 3 nabagamba nakola ka video oba tonakalaba about days genda okalabe ennaku kye zitegeeza mu Bayibuli. Brother Stephen ojja kulaba enamba 3 eno eri so divine and representing fullness. So kikyabe mikwano kale mikwano munzikirize mberekereze mwebali nnyo kumpuliriza. Nze Brother Stephen eno bagita Chosen Generation. Olumanga oli mpya subscribing okone kade bw'ona akikola ekyo buli tunaba nteekayo video most buli nnaku ojja kuba okufuna notification. So teeka ekyoto ky'omu komenti emikwano ngezaako kyonna kye nsobola okuba nga nzira mu bye nzizeemu. Naye nzikiriza nti n'oba nga sinaba kudda mu kirooto kyo oba nga sikizzeemu totale, nzikiriza nti bw'onamala wano ebbanga ng'oyiga ojja ba teweetaaga na kuweereza kirooto, ojja kuba ng'osooka nga weevunulira ebirooto oba oliawo n'okuyambako n'abantu abalala nga gwe mulamwa gwaffe wano. Kisa kigenda kutuuka nga gwe kennyini gwaddamu ebirooto by'abalala ku kkanisa yo ne wantu wonna ne mu famire yo ng'oli Yusufu. Mukama mpeere omukisa, mbeere bulungi mweraba.